Yes, okola kyamaanyi gwe wenna eyeekuumira ku Focus Update TV ankubuuzaako era nkulamusaako yonna gy'osinzira okuba nti ate otuwuliriza oba ng'otugoberera. Amaanyi abampita Michael okubatuusaako amawulire. Kaakati waliwo kwegamba nga sinagenda mu maaso njagala osubscribinge ku channel yaffe eno so okuba nga tutambulira wamu so okuba nga ate tukulira wamu. Kaakati amawono tegaggwa mu nsi ya Katonda eno. Kino kiba kivaawo ate kino nga kijja, kino kiba kivaawo ate kino nga kimerukawo. Kaakati waliwo omusajja mukulu amanyiddwa nga Muyuki James. Omusajja oyo yakutte superglue gw'omanyi n'amuyiwa mu bukyala bwa mukazi we, n'akwata superglue omulala n'amuyiwa mu matu, n'akwata superglue n'amuyiwa mu kutu kw'eno ne mu kamwa. Omusajja ono mukozi wa safari. Yes, mukozi wa safari kugamba bano ab'eŋŋendo empanvu atambula n'agenda n'amala akabanga nga takomyewo waka n'amala akabanga kwegamba ng'ali eyo ayiiya apatikana. Kakati story yabadde bw'eti. Omusajja bw'akwata ekkubo n'agenda mu mirimu gye ate ekiseera ky'amalayo oba ebbanga lyonna ly'amalayo akomayo waka. Wakomayo waka yabuuza mukyala we, nnyabo njagala ombuulire bwe sibeere waka oba bwe mba nga siriiwe waka ngenze ku mirimu gyange basajja bameka be weegatta nabo oba basajja bameka bonnyendako. Omukyala yamuzeemu n'amugamba nti nedda ssebo, siina abasajja bonna bonna be neebaka nabo oba siina abasajja bonna bonna be nnyendako. Omusajja yabigaanye. Omusajja mu kuteebereza kwe n'agamba nedda ssebo, okusinziira ku ngendo z'entambula sigenda kukuleka ono waka mbe nga ndi eyo nga nkimanyi era nga ndowooza nti waliwo abasajja abagenda mu maaso n'okuba nti ate bakukozesa oba nga bakwebakako mu nsonga ez'omukwano. Omusajja mukulu yakubye mukazi w'ebikonde n'amusambasamba n'amulinnyalinnya n'amukubakuba. Omukazi mu kugonda omusajja teyakomya ku ekyo, yakutte superglue n'amuyiwa mu bukyala bw'omukazi eri wansi, n'amuyiwa mu matu n'amuyiwa mu kamwa. Kwegamba ekikolwa eky'entiisa ennyo kamala. Omusajja oyo asangibwa mu ggwanga ery'e Kenya era nga mukozi wa safaari wa ngendo zinene empanvu, asangibwa mu ggwanga ery'e Kenya era poliisi yamukutte ng'addukidde ow'omusamize omu agezeeko okuba nti ate asiba omusango ogwo. Olwakubye omukazi we n'amukolako effujjo yonna yonna ate yadduse bukolokolo n'agenda ew'omusamize ate asiba omusango gwe yakoze. Kwegamba ekikolwa kyennyamiza. Bw'okwata superglue n'omuyiwa kwegamba teeberezamu superglue ng'agenze mu bitundu ebyekyama eby'omukyala. Olaba omusabussa ku lugalo luno n'omuyiwa ku lugalo n'omutonyezaako n'owulira ng'ayokya akutte tasobola kuta neeweewuunye superglue n'okwata ka superglue n'okatonyeza mu bukyala bw'omukazi. Oh my God. Anyway, abantu ku nsi buli omu alina omutima gwa njawulo. Abalala tubalaba balumako babba baabwe busajja n'abukasuka wali lwa kumuteebereza kwenda. Kale kuteebereza mukazi nti ayinza obba alina be yeebaka nabo oba alina bamwendako n'abukwata superglue n'amuyiwa mu bitundu ebyekyama eby'omukazi. Imagine. So ye ensi mwe tutambulira. Mawulire kwegamba agali ku sayidi eyo naye ng'omusajja mukulu asangibwa eyo mu ggwanga ery'e Kenya eyakoze ekikolwa kino. Naye ku story eyo omukazi yabuuziddwa ensonga eyatuusizza bba okukola ekikolwa kino era omukazi yayongeddeko n'agamba era kwegamba statement eyakyuse yagambye nti bba wange mu kkomawo yambuuza basajja bameka ababbe neegatta nabo nga taliiwo ne muddamu ne mugamba nti tewali. Owuliriza statement gy'abadde akola ng'ali ku poliisi ne muddamu ne mugamba nti tewali. Mu kunyiiga oba mu kuteebereza nti n'abasajja be neegatta nabo ebbali yankubye ate teyakomye okwo n'anjiwa. Yasooka muyiwamu kaamulali, yasooka kukwata kaamulali n'amuyiwa mu bukyala then n'ama n'akwata superglue n'amutonyezaamu n'amugamba tetugenda kwawukana wabula kobeerewo awo nga wansi wazibe, okiwulira, wansi wazibe, emmami zibe, amatu mazibe. Kwegamba ge mawulire agali eyo kwegamba be mbadde njagala okuba nti ate mbamanyisa naye ng'omusajja oyo yakwatiddwa poliisi era n'aggalirwa nga kwegamba avunaanibwa ogw'okulumya omuntu. Okay, so Focus Update TV amawulire ge tuba tukwetera wano eno. So weeyunge ku mukutu ng'osubscribinga nsi awo osobola okuba nti osobola update
z'amawulire ze tuba tukuteereddeyo. Mbaagala nnyo, mweraba.